Akulira enteekateeka ya Parish Development Model Galabuzi Sozi bw'abadde tannaba kugenda mu byalo eri abafuna ssente za Parish Development Model asoose ku kitebe kya disitulikiti y'e Kayunga okusisinkana abakwanaganya enteekateeka eno okubaako bye beegeyamu nabo n'oluvannyuma ne boolekera ku kyalo kye kya Mimbi okusisinkana abatuuze okufuna endowooza zaabwe ku nsonga ya ssente zino ez'emiruka. Abamu ku batuuze abeetabye mu lukiiko luno ate nga be bamu ku abo abafuna ssente za Parish Development Model beebaziza Pulezidenti Museveni olw'okubaleetera enteekateeka eno naye ne bamusaba okwongera ku nsimbi nti kubanga ntono n'okuzibaweera mu budde. Atasiima ke bamuwadde abamukyamu. Nsooka okwebaza Pulezidenti Museveni olw'ebyatukoledde. Mwebaza nnyo, yebale nnyo yebalire ddala. Essente ezo zijjenga mu budde obuki obutuufu omuntu asaba essente ey'okulunda enkoko nga ne we yategekera okulunda enkoko zaakungule ekiseera kigenda kukola ki kutuuka naye kiruma ng'afunye miliyoni kasooli gwagenda okuliisa enkoko nga bulokeni wa 4 bagenda ozimuwanga ya 200. Bano bategeezezza nti balina obwetaavu bwa ttulakita ezirima basobole okugaziya ku nnimiro zaabwe nga n'ebbula ly'obutale lisusse. Mutaye wa Pulezidenti atugulye ttulakita wano ng'ebukuju tutawanyizibwa nnyo omulembe gw'obukumbi bwaggwaawo. N'ebirime byaffe byennyini tubirima naye ate bifundikira ng'akatale ogula kasooli bbeeyi ensigo n'otunda layisi mu kutunda tufundika tetufunyeemu. Galabuzi Sozi Dennis akulira ebya Parish Development Model mu ggwanga ategeezezza nti baagala enkola eno etandikire ku muntu wa wansi era n'asuubiza abatuuze abaganyiddwa mu nteekateeka eno nga Pulezidenti Museveni bw'agenda okwongera ssente. Ne budget eno tugikola naye twagala kuwulira ab'ebukuju bizibu ki bye balina biki bye baagala tusoosowaze ng'ekya ssente okwongera ssente tukimaze ekyo kyo tugenda kikola. Dr. Katende Edward Senkulu wa Uganda Development Forum ne RDC w'e Kayunga Nalubega Mariam Seguya bategeezezza nti teri muntu yenna akkirizibwa kujja ssente kiyite ekyoja mu miro mu kufuna ensimbi za Parish Development Model era n'abategeeza nti anaakwatibwa wakuvunaanibwa mu mateeka. Pulezidenti yagamba n'okugamba anabba ssente za PDM bamusibe emyaka 10 naye nga bw'omanya eby'amateeka oli bw'aba taloopye kiba kizibu baba bavumaganya erinnya lya gavumenti. Njagala okulabula bashakolida wamu n'abakulembeze bonna abalala aba parishi abeekobaana ne babanga abantu babawa ssente ezitawera era abantu abafuna ssente za Parish Development Model muloope abo bonna abakenenula ssente ezo. Sandra Nabaggala ne Roger Sekabira, BBS Final.